ebya Fulfiga bibi police munonya akubye muwalawe nga mu bifaananyi ne mu video gigenda okuleetera maasawo ate nga ye Faridah Nakazibwe awadde muwala wa Bruno K ekirabo kyogenda abaana we ng'okiraba mu maasawo. Daddy Andre aguze abayaye batabukire Nina Rose nabyo ogenda bobisanga masawo nga nyongera okujjukiza ugo wenna tana subscribing wano ku Wonder Boy UG just kwata mukadde o subscribing era nkongera okujjukiza sponsor afe Hajat Kalodo nga gamba jangwa kulombere duwago wenna ina ebizibu namba yesembyayo 067 nawe wenna ina business ni Wonder Boy UG namba yesembyayo 51 jikube kweriko call kale katugende mugatulese olwaleero Fulfiga amukubye bubi nyondo za mumulaba MC10 ononga muwala wa Fulfiga yinga gamba obachi wawonegana batonegana gwe mama wange gwe Fulfiga mukubi namuteka kwa bayaye era na posting ngalaga bambi ali mu mbeera mbi nnyo era yetagisa la yafe atenga enembeera yayo kwekuba nga tubifuddeko Faridah Nakazibwe ndowooza mwena mumumanyi nga yabeera ne Briella era nga Briella wabava ku ssomero wabava ku ssomero ng'agenda ku ssomero wonna biviirawo ddala wani wa Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe nako lwajjo yamuwadde essimu abere nga akozesaako ku Zoom lessons omanyi kuzina amasomero gakozesa Zoom lessons era nga ogenda obubira amaaso awo kanjikulekere video ya Faridah Nakazibwe nga anywayamu ne muwala wa Bruno K nga nyongera kujjukisa gwe wenna tana subscribing ku channel eno subscribing era ogenda bofuna mawulire ga latest every day and every time wano just ku Wonder Boy UG. Here. Say sausage. So what? Sausage. I didn't say sauces. I said sausage. Sausage. Look here, mama. Sausage. Okay, say cheaper cash. Remove your fingers from your mouth. Good girl. Fingers. Cheaper cash. Sausage. Look here, mama. Sausage. Atenga ye Faridah tumuvuddeko Daddy Andre ategerekese ntino aguze wa TikTokers abavumi abakono era kitegerekese nti yaguze ono omwana mulenzo nasinze ovuma wanaku zino ku TikTok ono Yiga Sharif era navuma Nina Rose navumira ddala n'abazadde be bonna bambi nga kino kikola bambi kya bulogo oba nga si kya bulogo kya ttima nnyo tosobola veri n'ovuma family ya munno nga ate mwalimu yagaddeko kiragiriza nti nno ensonga yaabwe bambi tebanga era wali ku comment section bwenjagala tubeere nga tuwaya mu mulowooza Daddy Andre kyakoze ekituufu ekyokuvumisa Nina Rose eri ba TikTokers oba si bituufu kankolekere video ya Yiga Sharif ono mwana mulenzi wa TikTok nga avuma Nina Rose era muvumye ebigambo ebibi ebinene byonna mugenda mubira wano era kunyongera okujjukiza bwana tana bakupera kano ka video ka like mani sabo kampere ka like tubeere nga tusobola kweyongera mu maaso yaman. Nina Rose wafuddeyo n'olova Daddy Andre mbu yakujjako emmotoka negwe Nina Rose agamagulu agakulinga emikono manyi bayimirira abagula emmotoka. Daddy Andre yakugulira emmotoka nemusasulako $10,000,000 lwakuba bagiteeka mu mannya go byonna tubiina details tumugiina okitegeera. Nina Rose bakusayininga ng'omuyimbi nga bakuteekamu audio ya $5,000,000 video ya $10,000,000 ne promotion wa $15,000,000 bakusayinize olwokuba nti nno gwe wamanyiira buli wowe bakusayininga ovaayo n'oteekawo ebigundi kati nno towona gwe Nina Rose agamagulu agakulinga emikono. Nina Rose sikutegeera era Daddy Andre namubuuza lwaki yali yakuwasa kuba Nina Rose tobalansinga owewuka nnyo wansi waggulu ozitowa wenna amatu gakulinga biwajjo bya tractor ate Nina Rose ekirala tolisita. Daddy Andre yakuta n'ogwa wagwanga amabeere tolisituka. Nkugamba ebigambo bino kati otandise okuleeta sitanti musimanyi Daddy Andre yanzijjako emmotoka agamagulu gasobola ovuga emmotoka agamagulu agakulinga emiwaji. Nina Rose toli wakabi toli star oli awo masikini ya Mungu kisanaga bastard stupid of yesterday kakuvume aso bakunya
nina Lozi noba nina Lozi bona overi ogambe mu Daddy Andre omusajja yakwanjula era nebuza n'okwebuuza naye ne bazadde bo balina obuzibu lwaki bakkiriza ebintu ku muguno gw'omwana era tugenda kujja tubanje ebintu byaffe nina Lozi tosavaayo n'otumanyira ffe ba Daddy Andre mbolopa sibaye motoka Daddy Andre yali agulira motoka ali mwana wa nnyoko abakazi bagulira motoka nga bawooma obusolo lego nina Lozi obuwa bwali buwooma sali nagawa abasajja nabo batomera nnyo kati bakamulimba ki pulira obusungu nyine ennaku ku mutima fwe nina Lozi gwe nga bw'oli kisani nagawa byonna tubimanyi sitanti zonna tuzimanyi z'okola naye tugamba ebigambo bino nti miliyoni 15 ze twagala ffe ba Daddy Andre management totumanyira manyako